Nanya omwezi gwa musanvu omwaka 2019 ndine munnange Lukyamuzi Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero katusooke tulabe ebikulu ebiri mu gaaleero tukomewo tukutambuze mu bujjuvu nago ebikulu mu masukulu capacity of our doctors, they don't know how to communicate. I was listening carefully the way they were explaining. But they could explain more. Terutegerekeka President Museveni abasawo abasitukiddemu. So tusabye speaker wa parliament nti resolution je yasalawo nti government ekola verification committee agisazeewo agikirize kole verification eyo bagiwe parliament etandikiraawo. Ekiragiro mu kijjeewo mangu bannachewa balumbye sipiika ku ky'okuyimiriza okuliyirira abasuubuzi abaafiirwa ebyabwe mu ggwanga erya South Sudan. Ddala nga yayitibwa nga mwezi wa Katonda aveemu ebyekito akule alikirawo okwogera ebintu ebyolowooza nti anaakola mawulire kubanga bityoboola erinnya lye bityoboola ekitiibwa kya Katonda bityoboola ekkanisa kubanga eby'omu kisenge tebinnyonnyolwa. Oswazizza ekkanisa yonna Namirembe evumiridde ebigambo ebyavudde mu musumba Alozias Bujingo ku mukyala we. Kino kituwadde ekkubo nti at least Uganda nga Uganda tubadde tulina ebigendo ebyenjawulo okumaintaininga ranking yaffe ate n'ekikopo nga tukyagala. Bannayuganda babinuse masejjere nga She Cranes ekubye Scotland ne yeeyongerayo. Nyongera okwaniriza amasukulumu gaffe agaaleero kangatandike n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ononno ng'akangudde ku ddoboozi eri abasawo abeetabye mu kujjukira mu kukuza olunaku lw'abantu okumanya ebirungi ebiri mu kukola dduyiro. Museveni agamba nti olulimi olukozesebwa abasawo eri abantu lukalubo nnyo gye bali era bw'ati abasabye bakyuseemu mu nnyinnyonnyola yaabwe nga balaba abalwadde. Kino kyeyolekera ku mukolo ogubadde kololo anti buli musawo obwedda akozesa olulimi olukalubo. Rita Nalukenge kabituwe. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gw'omusanvu omwaka 2018 gavumenti ng'eri wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu baatongoza olunaku lwa dduyiro okubeerangawo buli mwaka mu mwezi gw'omusanvu Sunday ey'okubiri. Olwaleero abantu ab'enjawulo beetabye ku mukolo guno ogwa dduyiro wali ku kisaawe e Kololo. Oluvannyuma lwa dduyiro n'ow'okunnyenya mu mubiri bazizzaako dduyiro ow'okutambula era ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni y'abadde omutambuzi omukulu. Omukulembeze w'eggwanga mu kwogera kwe eri abantu asabye abasawo okweddako ku bigambo bye bakozesa nga boogera eri abantu anti ne ku lunaku luno yalowooza bingi ebyogeddwa naye ng'abantu tebabitegedde. They don't know how to communicate. I was listening carefully the way they were explaining, but they could explain more. For instance, the man of the pulmonary diseases of the lungs, he should explain more how exercising, which forces the lungs to carry more air, how then it helps.
Abasawo ab'enjawulo bategeezza ng'abantu bangi buli mwaka bwe bafa endwadde ezitasiigibwa gamba nga sukaali, entunnunsi, endwadde z'ensigo n'omutima n'endala nnyingi. Buli mwaka abantu abafa endwadde ya kkookolo w'enjawulo nga kuliko abaana abato n'abakulu bali 17,500. Ate ku buli bantu bana boolaba omu ku bo alina endwadde eyeekuusa ku mutima. Taking tobacco, be moderate with alcohol and possibly stop. Decrease our consumption of sugar, high sugar food and physical exercise. And a good feeding we must tell people. Food is divided into two groups. The dead food and the live food. Then you can add everything. What you boil, what you fry, what you do, what, all that one is dead food. So these chips, this what, you don't want to abuse, but all that is dead food. Then the live food is the things you eat raw, the fruits, the vegetables. Minisita y'ebyobulamu omubezi Dr. Sarah Opendi akubirizza abantu okwegendereza bye balya anti bingi bye bituviirako okufuna endwadde ezimu. Tumala galya ate ne tulya excess kubanga okulya excess nga togenze kukola physical exercise kye kijja okubaleetera obulwadde. Opendi agamba nti ekitongole KCCA kisaanye okwongera amaanyi mu kukola enguudo bannayuganda bwe basobola okutambulira anti nakwo kuyambako eri omubiri gw'omuntu. So Kampala City Council mulimu gwammwe kulaba nti bwe tulwanisa endwadde zino tufuneyo enguudo zaffe nga ziri safe. Tuleme kufiirwa bannayuganda nga bakola exercise ate nga emmotoka pikipiki nazo zitambula mu makubo ge gamu ago ate ne babatomera. So tulina okufiirwa okulaba nti tubeera n'enguudo abantu we basobola okutambula oba okudduka nga bagenda kukola tusobole okulwanisa endwadde zino ze tuwogerako. Eternal Kenge, Delta TV, Amasukulumu. Webale nnyo Rita Nalukenge ate bo bannakyewa ab'ekitongole ekya CS Baga bakowodde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Alitwala Kadaga okuggyawo ekiragiro ekiyimiriza gavumenti okusasula abasuubuzi ab'enjawulo abaafiirwa ebintu byabwe mu ggwanga erya South Sudan. Okuva olutalo lwabalukawo mu ggwanga lya South Sudan bannayuganda bangi baafiirwa ebintu byabwe era nga n'okutuusa olwaleero bangi bakyantunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma olw'emmali yaabwe eyabafaako. Wabula gavumenti ya kuno ssaako n'eya South Sudan baatuuka ku nzikiriziganya gavumenti ya kuno okusasula bannayuganda abaafiirwa wabula nga ye eya South Sudan yali yakusasula ginnaayo ebbanja lino mu myaka 5. Gye ovuddeko gavumenti ya kuno eriko abantu abaasasulwa ensimbi eziwera ddala obuwumbi 40 obwa Uganda nga kigambibwa nti bano abaasasulwa tebaliyo. Olwaleero tetulina list entuufu abaafuna the first deposit. Bwe wanga weebali nga bwe batuufu olukano lwabwe nga lwafulumadda kirawo naye nti lwakuba nti wali mu ghost companies first installment kyovalaba nti olukalo olwosooka teruliyo. So tugeza kulaba nti olukalo olwokubiri abagenda kufuna second installment we must make sure nti abagenda ku lukala bebo benyine be batuufu. Kino kyawaliza olukiiko lw'eggwanga olukulu okuvaayo ne luyimiriza okusasula kuno kwe bagamba nti kwali sikulambulukufu. Olwaleero bannakyewa aba Sesbag bavuddeyo ne basaba paalamenti okuggyawo ekiragiro kino. So tusabye speaker wa paalamenti nti resolution gye yasalawo nti government ekola verification committee agisazeewo agikirize ekole verification eyo bagiwe parliament etandikiraawo omulimu gwayo ogw'okucondooza. Julius Mukunda nga yakulira Sesbag agamba nti kyekiseera omulimu ogw'okwekennenya abasuubuzi abatuufu abalina okusasulwa okugulekera Ministry ya Finance ng'ekozesa ababalirizi abatalina ludda. Nti ekitongole eki-independent tukimanyiko bulungi nti Ministry of Finance etaddeko Ernst & Young, it's an international accounting body gye tumanyiko bulungi nti eri very independent. Ne Auditor General waffe atakikuteeko wabula ngaffe twali nga twagala nti ne Auditor General waffe yandibadde ng'akola mirimu ng'egyo naye okulabira ddala nti
Ministry of Finance evuddeyo negamba tetwagala na Auditor General of akikoleko twagala omuntu nga atali waffe. Siraji Magaranga naye wa Sesbaga agamba nti abasuubuzi bokka abaali basasula omusolo eri ekitongole ekya URA be balina okusasulwa. Ne businesses ezafiirwa zina kuba zaali zisasula emisolo gya government. Bw'obanga wali odojinga emisolo nga oyita ku boda nga tosasudde emisolo naawe tewandibadde ng'ogenda ku lukalala olw'ogenda okusasula. Ekyo kijja tuyambako nti essente y'omuwemusolo ejja kuba egenda ku kintu ekituufu. Wabula omulimu guno gwetobeseemu vulugu atagambika nga n'amakampuni agataliiwo mangi agameruse nga gaagala nago okufuna ku nsimbi zino. Mu Kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV Amasukulu. Webale nnyo mu Kibi Jamiru Kyabasinga. Ate ye omusumba akulira okubuulira enjiri mu bulabirizi obw'ennamirembe avuddeyo n'avumirira ebigambo ebyavudde mu musajja wa Katonda omusumba Alozias Bujingo ebivoola mukyala we era bw'atyo n'amusaba okulekeraawo okwogera ebigambo ebivoola abantu abamu. Okwogera bino abadde mu kusaba ku kkanisa ya All Saints esangibwa Ekiteezi nga wabaddewo n'okubatiza. Katubirabe. Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno omusumba Alozias Bujingo yavaayo n'ayomukira mukyala we Teddy n'ayasa n'ebimu ku byama byabwe nga we yamala emyaka 10 nga mulwadde wa kikulukuto wabula ng'amugumiikiriza era nga yamwonolerako ensimbi nnyingi nnyo ng'agula ppamba mukazi wattu ze yali akozesa. Ne tumala emyaka 10 nga buli nnaku ngula katoni za pamba. Katoni za pamba kikulukuto 10 years. Obanga safurira mukazi mulala mu 10 years. Why is it that it has happened? 10 years I spent money not only for treatment but also for cotton. Nga pads tezikola. Teri wa chikuru kutakozesa pads. Ebigambo bino byayogeza abantu bangi ebikikinike nga balangira omusumba ono obutabeera na kasiba saako n'obutasengejja bigambo ng'agenda okubyogera. Wano omusumba akulira okubuulira enjiri mu kkanisa ya Uganda ebona wonna mu lulabizi bw'ennamirembe avuddeyo n'amugugumbula nga bw'aswazizza abaleebi b'omyoyo bonna mu ngeri gy'amukolamu ebigambo. Nti bwe nali omuto nakolanga ng'omuto, nayogeranga ng'omuto, nanyumyanga ng'omuto, natambulanga ng'omuto, bwe nakula nendeka ebyekito. Ndowooza nti bw'aba ddala nga yayitibwa nga mweza wa Katonda aveemu ebyekito akule alikirawo okwogera ebintu ebyolowooza nti anaakola mawulire kubanga bityoboola erinnya lye, bityoboola ekitiibwa kya Katonda, bityoboola ekkanisa kubanga eby'omu kisenge tebinnyonnyolwa. Wabula newankubadde nga guli gutyo ono yavuddeyo eggulo ne yeetondera abakyala bonna bagamba nti yabalumizza wabula ng'abamu bagamba nti ono kyakola ekyokwetonda tekimala alina okukola ekisingako ate abandi nti yatidde biyinza kuddirira naye okwetonda tekyavudde ku ntobo ya mutima gwe. Omusumba Muwonge ku kya Bujingo okwawukana ne mukyala we akiwakanyizza n'ategeeza nga Bayibuli kino bwetakikkiriza. Tumanye nti obwenzi kibi, tumanye nti Mukama takkiriza ku divorcinga na mukazi gwewawasa mu bufumo obutukuvu ate nga wayogera mu bulungi ne mu bubi. Toyinza kutuuka mu bubi n'olowooza nti atawo ekyo kibi nnyo nina okunoonyaayo ate atakoze oba eyeeyisa obulungi. Reverend Monga abadde abatiza ku kkanisa ya All Saints Ekiteezi era ng'ono akubiriza abazadde okufuba okulaba nga batereeza abaana baabwe mu mpisa nga bakyali bato. Saamu Mulumba omuweereza mu kkanisa eno akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe nga bakyali bato kibayamba okuwangula ensi eno baleme kubeera byana nga bakoze saako n'okuvumaganya abazadde baabwe. Parenting is not for cowards. Kubanga ekyamazima okuza omwana n'omugjamu nga wa muwendo kubanga anagasa eggwanga oteeka okuba gwe mwennyini amukuza ng'oli muzadde era atya Katonda era amanyi Katonda. Abaana abato bano mu stage eya wansi Bibuli tugamba nti manyiza omwana omuto kyoyagala abeere ng'akyali muto asooka kukibeera ng'akuze. Ono akubiriza abasajja nabo okufaayo ennyo ku baana baabwe kubanga bano obudde obusinga obuvunaanyizibwa babusuulira bakyala. Wetweyongerayo abakugu mu kubudaabuda abavubuka mu byobulamu baagala gavumenti eteekewo empenda n'okusomesa abantu ebikwata ku ddagala eriziyiza akawuka akaleeta mukenenya eri abo abatannakafuna eriyitibwa PrEP era bano bagamba nti n'abavubuka basaanidde okumanya wa bwe bateekeddwa okujja eddagala lino olw'ensonga nti be bamu ku bali mu katyabaga ak'okufuna akawuka akaleeta mukenenya. Abakugu bino
babibuulidde bannamawulire abasaka ag'ebyobulamu bwe babadde babasomesa ebikwata ku ddagala lino. Empeke za PrEP ze zimanyiddwa okuziyiza abantu abatalina akawuka kaleeta mukenenya kukafuna nga zino zaakakasibwa okuziyiza akawuka ebitundu 9 ku buli 100. Empeke zino zikozesebwa omuntu atalina kawuka wabula ng'ali mu katyabaga k'okukafuna era nga wano mu Uganda abavubuka be batunuulirwa ennyo ng'abali mu katyabaga ak'okufuna akawuka akaleeta mukenenya. Kino kiwaliriza abakugu mu kubudaabuda abavubuka okusitukiramu nga baagala gavumenti eveeyo ku nsonga y'okumanyisa abavubuka ebikwata ku ddagala lino saako okuliteeka mu bifo abavubuka bye bafuniramu obujjanjabi. Twagala okufuba okulaba nti no mu kifo ky'okubeerawo ne sites empya one stop center no tujoogerako ku bavubuka nti singa PrEP ono tumuteeka mu bifo abavubuka already we bafunira ki ebyobulamu ne tutaate tumutwala walala nti kijja kukubiriza bana abavubuka naye nabo kijja kukola ki kubanguyira okufuna information about PrEP n'okusobola okufuna PrEP singa abamwetaaze nti tebasobola. Juko Bridget Ndagano omukugu mu nsonga z'okubudaabuda abavubuka mu byobulamu okuva ku kifo kya Naggulu Teenage Center agamba nti kisaanye wabeewo n'okubangula abasawo abawerako mu malwaliro agatali gamu bafune obukugu mu kugaba eddagala lino. So tugamba nti abantu twagalayo abasawo abalala baba training mu kuwa PrEP nesi na kugaba PrEP yokka naye basobole okubasomesa nti engeri kijasobola okugaba PrEP kubana abaana betwogerako. Eddagala lino likozesebwa mu mawanga nga South Africa era oluvannyuma lw'okugezesebwa nga wetwogerera nakuno lyatuuka dda ng'obujjanjabi bwalyo bwatandikira mu malwaliro 7 gokka ne bugenda nga bulanda mu malwaliro agawerera ddala 17 era kati abakugu baagala omwaka guno we gunaggwerako bubenga butuuse mu malwaliro agali eyo mu 9 era wano basabye omukono gwa gavumenti. Tusuubira omwaka guno wegugwerako tugenda kubeera ne amalwaliro 9 nga galina obusobozi obw'okugaba PrEP w'abantu era tugamba nti gano amalwaliro 9 we tuyimiridde wano gayinza obutatuyamba singa tetuba tetwogedde ku nsonga za PrEP nti buli omu asobole okubeera ng'amanyi PrEP mujjawa PrEP kyeki era PrEP mukozesa ntya. Dennis Bukenya nga naye mukugu mu kubudaabuda abavubuka e Naggulu ku Teenage Center ensonga z'abavubuka mu kwegatta mu mukwano azogeddeko bw'ati. Singa tuyigiriza abavubuka engeri y'okubeera nga beekuumamu okwegatta paka ng'ekiseera kye balina okwegatta mu kituuse oba obaolyawo abeegatta okubeera nga bamanyi ebintu bye bakozesa okwegatta ne babeera nga bwe baba beegasse tetufunamu mbuto zetuteyagalidde tetufuna akawuka ka siriimu tebava mu masomero okiraba nti nno ffenna tujja kuba basanyufu. Eddagala lya PrEP pya kweri erizze lireetebwa okuziyiza akawuka akaleeta mukenenya ng'ekyenjawulo ekiri ku lino likozesebwa omuntu oyo atannakwatibwa kawuka era ng'ateekeddwa okumira empeke eno buli lunaku. Kalungi Betty, Delta TV Amasukulumu. Katugendeko mu katundu kaffe akayiga amateeka ne Aneti Nakayibale bwe tukamaliriza tugenda bawumuzaamuko katono tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. Mu kaseera kano nga tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyola ku mateeka agafuga eddembe ly'abaana tubadde tuwumuddemuko katono naye nga tugenda kunnyonnyola amateeka boogera ki ku ddembe ly'abaana. Mu kaseera kano ndi ne munnamateeka okuva mu Galisonga and Company Advocates nga ye Andrew Wabwezi agenda tutwala mu maaso n'okutunnyonnyola oba n'okutusomesa amateeka boogera ki ku ddembe ly'abaana. Kanso tusaba otunnyonnyola amateeka ago. Amateeka nga bwetwabogedde constitution eyogera ku ddembe ly'abaana era constitution egamba nti omwana alina eddembe okumanya bazadde be baani. Omwana yenna azaalibwa alina eddembe okumanya bazadde be baani era omwana waabanga yakula na muzadde omu natandika okubanja taata we natandika okubanja nnyina banne taata aliwa oba n'abanja taata we nti maama aliwa eryo ddembe lye kikkakatako okumunnyonnyola bw'abanga
ali ku myaka egitegeera n'omugamba nti taata ali eno oba maama ali eno oba maama kino kye kyamutuukako kubanga ddembe lye okutegeera bazadde be be baani. Omwana alina eddembe okulabirirwa bazadde be. Kanso okulabirirwa mu ngeri ki kubanga tulaba engeri nnyingi nnyo. Kakati okulabirirwa kitwaliramu okubeera ne bazadde be. Yeah? Yes, omwana wa ddembe okukuzibwa ne bazadde bwe. Of course okulabirira kintu kinene nnyo kitwaliramu ebintu bingi nnyo ate ebirala their rights on their own. Yeah? Okugeza nga constitution y'emu egamba omwana alina eddembe okutwalibwa ku ssomero oba okuyigirizibwa, omwana alina eddembe okujjanjabwa wabanga mulwadde, okufuna medical care esaanidde. Omwana bw'alina eddembe wabeera nga azizza omusango, constitution etugamba talina kuba nga bamutreatinga nga ebatreatinga bali abakulu. Ekifo mutwaza omusango nemutwala ku poliisi, katugambe nti poliisi eze nemukwata nemusiba nemutwala mu kaduukulu, wala akaduukulu kasookeramu ate banamutwala mu kooti. Kyogamba kansa abaana boti bwe baba bazizza omusango katugambe poliisi tesobola bakwata nebatwala ku poliisi era tesobola bateeka kompingi. Bwe kiba bwe kityo lwaki kiri bwe kityo? Poliisi esobola bakwata nebatwala ku poliisi. Naye webanga yakuba detaininga oba kuba okubasigayo oba okubasigaza teyina bateeka mu kifo kirimu bantu bakulu. Nkukulisaayo mu kuwumulamuko katugende mu maaso n'amasukulumu gaffe. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kankitandike n'omusumba w'essaza ly'e Masaka eyawummula John Baptist Kaggwa eyennyamiddwe olw'ebikolwa eby'entiisa ebyeyongedde okugenda mu maaso wano mu ggwanga ng'abantu bakuba bannaabwe amasasi mu lujjudde era n'ategeezezza ng'ababikola eggulu bwe ligenda okubasubwa. Okwogera bino abadde ku mukolo ogutegekeddwa bannamasaka okwebaza Katonda olw'okubawa omusumba omujja n'okumwaniriza mu ssanyu. Omusumba omujja Severus Jumba yakulembeddemu emmisa eno. Mike Mutebi abaddeyo. Kibadde kijjobi nga bannamasaka baaniriza mu butongole omusumba w'essaza lyabwe omujja Bishop Severus Jumba wali ku kijjukizo kya Bishop Ddungu Ensambya. Bannamasaka bavudde mu bigo ebyenjawulo ebikola essaza ly'e Masaka nga bakulembeddwamu ekigo ky'e Buyoga, abaka ba Paalamenti abava mu kitundu ekyo nga kwogase ne minisita w'abaana Nakiwala Kiyingi. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba akyali omugole yakulembeddemu okuyimba misa nga yambibwako eyawummula Bishop John Baptist Kaggwa n'abasaserdoti abalala. Era mujye mufunira buli ttendo na kitiibwa emirembe n'emirembe. Bishop Kaggwa bw'abadde abuulira alaze obwennyamivu olw'abantu abakuba bannaabwe amasasi ne babajja mu budde, bw'atyo n'ategeeza nti abakikola eggulu balifuuwe mu ŋŋombe. Amasasi gafuuse amaki amasasi tolowooza nakulowooza ng'osikayo mundu ng'ogira ki ng'okuba oli masasi oba omwagadde oba olituuka mu ggulu gwe onna abooluganda eyo gye tuli obukyayi nga bungi era bwe butuganye n'okukulaakulana mu buli ngeri. Wano wasinzidde n'akubiriza abakkiriza okukwata ebiragiro bya Katonda n'okwagala bannaabwe nga bwe beeyagala, kyokka n'asekerera abo bonna naddala bannakyalo abakyalemedde mu kizikiza nga basinziza mu masabo ne Katonda okumugattikako ebintu ebirala nti bakola kikyamu. Ewaffe gye tuvudde mu byalo gakunuka ngaaki nga butiko kubuusabuusa mu maanyi gaani ga Katonda.
ate ye omusumba omujja Bishop Severus Jumba akalatidde abantu okubeera n'okukkiriza n'okunywerera mu ddiini okusobola okutuuka ku buwanguzi. Nsaba Katonda ffenna atunyweze mu kukkiriza. Buli omu awulira obuvunaanyizibwa okusabira munne okunywera mu kukkiriza. Kwegamba buli omu musaba asabire munne naye mbasaba munsabire nnyo. Abaka ba Paalamenti omuli Deogratius Kiyingi, Veronica ne Minisita Nakiwala Kiyingi nabo basiimye emirimu Bishop Kaggwa gy'akoledde abantu b'e Masaka era ne beeyama okukolera awamu n'omusumba omujja. Ebikolwa bye birungi bikweyimiridde era ofuuse kyakulabirako eri abakulembeze bonna mu ggwanga. Ky'obukulembeze bakolerera bukolerere. Nga bw'abadde abeera ne Bishop ng'ate kati ye Bishop ate ne Father yayogedde yalaga akantu ke yalaba ak'omukwano ogwaliwo. Wabaddewo n'okutona okw'enjawulo nga baaniriza omusumba Severus Jumba. Mike Mutebi. Ate famire y'omugenzi Miro Kityo omusumba ewakanyiza ebyogerwa nti mu bo mulimu eyeekobana n'abakungu abakakiiko k'ebyettaka ne bezza ettaka lyabwe. Kino nno kiddiridde emboozi gye twabalaga gye buvuddeko abamu ku bantu bano bwe baali beemulugunyiza akakiiko kano olw'ekokobana n'omuyindi ne batwala ettaka. Eyo emboozi gye twakulaga Sabbiiti eyise abafamire y'omugenzi Mori Kityo omusamba bwe baali beemulugunya kubaddukanya akakiiko k'ebyettaka e Mukono okwekobaana n'omuyindi Kasaku owa kampuni y'amajaani aga Kasaku Tea n'asimba omusiri gw'amajaani ku ttaka lyabwe nga tasoose kubeebuuzaako. Ettaka lino erikayanirwa liwerako mayiro 2 nnamba wabula kigambibwa nti mu myaka gya 5 omugenzi Mori Kityo yaligaba ku liizi aba kampuni ya Lwenzori era ebbanga lyabwe olwaggwako ne bagenda. Kati oluvannyuma lw'ekiseera okuyitawo waliwo abaakolagana n'omuyindi Kasaku wabula tekinnamanyika oba baamuguza oba bamupangisa era akakalabizaako mirimu gye. Abafamire balumiriza Robert Nyombi ssentebe wa Uganda Land Commission ne Mbaziira Herbert ow'ebyettaka e Mukono okubeera emabega wa bino byonna. Kuba bano abakulu abakirimu Banyombi bo bakulaga ndi nno ffenna tunakola tetugenda yambibwa. Ali nfunye essuubi mu Uganda Land Commission okusinziira Baguma Isoke gwe nali nsinkana nga njogera naye nga mpadde essuubi ery'okuddamu okufuna omuwato ogudda ku ttaka lyaffe. Naye omukulu gye yansindika ekisinga okumpa obweraliikirivu Nyombi teri atamumanyi. Bano nga bakulembeddwamu Ssemujju Henry bagamba nti beewuubye mu kakiiko k'ebyettaka e Mukono nga be basangayo bababuzaabuza bubuzaabuza. Tewali kituufu kye tufunyeeyo ku ofiisi kati ng'eye Mukono n'onoonya jjajja waffe tetumulaba bakulagako kyalo kyokka biri ebiwandiiko ebirala bakuleetera kifayiro kikalu ebintu bye bakuddamu bingi biba bikubuzaabuza bubuzaabuzize bituleetedde okutamwa. Waliwo ebigambibwa nti omuyindi Kasaku yaweebwa ettaka lino abatannamanyibwa ku liizi ya myaka 999 abafamile kye bawakanya nti tekiriyo mu mateeka. Ffe tukizuula nga mulimu asayininga waba wajja kuvunaanwa kubanga teri alina lukusa muntu omu kusayininga ttaka eryo. Ate era sikisuubira lwa nsonga nti abakulu bonna baafa nga ettaka eryo terinakola ki liizi tezinaggwako. Kati famire eno eri mu kattu oluvannyuma lwa buli avaayo okunoonyereza ku ntambula y'ettaka lino nga waliwo abamutiisatiisa nga ne yali abirondoola yabuzibwawo era bano baweze okulumba amaka g'obwa pulezidenti gye baba beekubira enduulu. Kuba kati nze sirina buyinza bujja kusituka kusanga Catherine okulekera nga neekubidde ki neekubidde enduulu. Kitegeeza nti omuntu yenna oyo walabye ekkubo nze kati tulaba pulezidenti buli omu gwayayanira gwayita nti pulezidenti tuyambe kati ke kaseera naffe okukwata nze njajja kukwata ndirwedde okukwata famire yange tukube enduulu wa pulezidenti Museveni atuyambe. Eriyosi Nnyago nga nnamwandu wa Nnyago Ssekiranda ngono yafumbirwa mu maka gano mu myaka gya 5 yeewuunyizza okukumpanya ettaka lya ssezaala we. Ono atadde Nyombi ayogerwako ku nningo okuleeta abamuguza ettaka lyabwe. Ffe kye twagala Nyombi atubuulire yamuguza neyamusayiningira kyaba atubuulira. Alabudde abaagula ettaka lino nti baagula mpewo. Ssentebe w'ekyalo kino Ndawula Moses agambye nti ye takolangako ndagaano zikwata na kutunda oba kugaba liizi ku ttaka lino era abalikolerako baliriko mu bukyamu. Ntudde mu bukulembeze nga ekyekifo okuva ba Lwenzori bavaawo saamanya ani yakiddamu okujjako okulaba Kasaku saamanya naani yawaani
Kasaku. Wabula bwe twogeddeko n'Embazira Herbert ow'akakiiko k'ebyettaka e Mukono atutegeezezza ng'ebyettaka bwe biri ebizibu by'okutegeera era n'atujiriza okugenda ew'omwogezi w'akakiiko k'ebyettaka mu ggwanga. Waliwo omwogezi w'ekitongole ky'ebyettaka nkuwe ku nnamba ye omunoonyeeko. Naye nga ggwe obadde ozimanyiiko ensonga ezo? Zisobola kwogera zikkirizibwa kwogera ku nsonga mawulire ne bwe mba zimanyiiko. Kale sizimanyiiko naye nkubuulira soose esobola ozimanyako. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Kiyingi Moses. Kati ate katugendeko mu katundu kaffe akakiki kyomanyi ku bitonde. Engonge wano mu Buganda muziro era gukuumibwa wali mu kkuumiro ly'ebisolo erisangibwa Entebbe. Julius Mwesigye ng'asomesa abantu ku nsolo agamba nti bazze bafuna endowooza z'abalambuzi ku ngonge gamba nga engeri gye yajjamu okufuuka omuziro wano mu Buganda. Rita Nalukenge katuwe ebisingawo. Akanyomero kano akayikyumanyi ku bitonde kakutuusibwako Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Wano mu Buganda engonge muziro eri abantu abamu gamba nga Balutaaya, Kisolo, Semwanga, Kivumbi, Sejjemba, Sembatya, Kiganda, Sonko, Kabogoza ng'amannya g'abawala kuliko Nabachwa, Nakirijja, Najjemba, Nambatya, Nakiganda, Namala mangi era ng'osobola okusanga omuziro gwo guno mu kkuumiro ly'ebisolo Entebbe gye mumanyi nga zoo. Julius Mwesigye nga kati emyaka 5 ng'asomesa abalambuzi ebikwata ku nsolo agamba nti bafunye endowooza ez'enjawulo okuva mu balambuzi nga bw'annyonnyola. Kusinziira ku story etufuna ku bagenyi abajja batugamba abantu abeddira engonge bali balinawo entalo eza tribes oba entalo ez'ebika. So kati ekika kimu kyali nga tekirina nsolo ekikola ki ekyeddira naye bali balwana ne balaba engonge negenda mu mazzi nevaayo nedda ku lukalu. So ne batandika okufuna eyo fighting technique oba okulwana mu njeru nga otters nga bwegenda mu mazzi nedda ku lukalu. So bali balwanisa abalabe ng'asobola kugenda mu mazzi n'alwanira mu mazzi n'akoma ku lukalu n'alyako n'akola ki kati bajja awo kyaviira kubanga tufunayo omuziro gwaki gw'engonge. Mwesigye era annyonnyola emboozi z'abalambuzi ku ngeri akabbiro k'ab'engonge gye kajjamu. Bazuula bagamba engonge esookulya ebyennyanja byanjawulo naye waliwo ekinyenja kimu tekibeera kibeera n'amagwa mangi. So ne bagamba kati ekyo kyennyanja engonge esookwata ekikola ki tekirya kati bakiyita akabbiro kaaki. So kati ebintu kale kyabagenyi batugezaako okufuna information from the what? From the clients. Engonge ziri ebintu ng'ensiriŋŋanyi n'ebyennyanja. Kano k'amagulu 4 era nga mu kuwuga kagenda wala. Anti ko ne bwe kagwa mu mazzi eddiba lyako lisigala likalu nga Mwesigye bw'alambulula. Ng'engonge oba ng'egenze mu mazzi esobola kuwuga naye nga skin yaazo eri waterproof. So munda yesigala nga nkalu. Olwairo etuyisangidde zibadde ziri mu kiseera kya mukwano wabula bw'oziraba oyinza okulowooza nti zirwana naye ye nneeyisa yaazo. Bwe zibeera mu courtship ze zeeyisa nga ki ng'embwa. Kwerumaaluma okwo kwe kubayita courtship oba kangambe kwekwana era teziba tizeerumya. Okitegeera. Zino zimala n'olubuto emyezi 3 era nga zizaala obwana wakati wa kamu n'obusatu wabula nga zigwa mu kika kya mamo ekitegeeza nti ziyonsanga abantu. Naye engonge zo kye zikola ki zifuna olubuto olusobola kumala emyezi 3. Bemala okufuna olubuto ezaala abaana osobola kuzaala abaana 2 oba 3. Ebanga emaze okuzaala abaana babeera blind for 1 month nga tebalaba at all. Wano balinayo engonge 3 okuli maama, taata n'omwana era ng'ekigendera ky'okuzikuma wano kukuuma buwangwa nga bazadde basobola okuzimanyaako oba okuzisomako saako n'obutonde. So ensonga ki tuzirina wano ku zoo? Ensonga ziri 2, ensonga enkulu ziri 2. Esooka tubiyita okusomesa abantu kukuuma butonde oba wati omulungi kituyita conservation education. So butubanga tusomesa abantu ku bintu ebikwatagana ng'engonge tuba twagala abantu bakumeze engonge tebakola ki tebazitta.
so abantu abamu beddira engonge nga bola abanze tweddira mpologoma nyeddira ngo nyeddira njovu something like that so so n'abengonge ne baba bagala ngonge zaabwe. Ngonge nsolo ekola obukodyo ennyo mu kuwuga anti ziwugira ne ku migongo saako okuzanyisa akapiira ekintu Mwesige kyagamba nti kinyumirwa nnyo abalambuzi. Engonge z'ensolo ezaasinze okubanga zi-entertaininga obanga ziwuga era w'ogitunuulira ng'ewuga wulira emirembe era abantu abasinga bakola ki baagala nnyo engonge era omuntu wagitunuulira agamba at least ene wano kuzutufuna obuzibu n'abasomesa oba n'abantu nga tebaagala bakole ki baveeyo lwakubanga jozi ki nungi ate zibasanyusa. Bw'ayagala okumanya ebitonde ebirala Kanyakula Delta TV anti buli lwa Sunday tukutuusaako emboozi ebikwatako. Kiki omanyi ku ngonge? Lieutenant Kenge, Delta TV amasukulumu. Akanyomero kano akayisi ky'omanyi ku bitonde kabadde kakutuusibwako Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Webale nnyo Rita Nalukenge. Tugenda kuddamu tubawumuzeemuko sigala ng'okyekuumidde ku Delta TV. Tugenda kudda n'ekitundu kyaffe ekyokusatu n'amasukulumu amalala mangi tovaawo. Kulikayo nnyo mu kuwumulamuko ekitundu kyaffe kino ekyokusatu kankitandike n'omulabirizi w'Emityana Reverend Stephen Kazimba Mugalu agambye nti ekkanisa erina omulimu omunene okulaba nga emalawo kisosola mawanga ekitandise okulabikira mu ggwanga ensangi zino. Okwogera bino abadde Mukono mu kujaguza emyaka 3 okuva essaza ly'e Mukono lye lyatandika okubuulira enjiri mu bifo nga amakomera naddala ery'eruzira. Abantu najjawo n'ebyamawanga kyobwewa wakati Kapiteni Baraka wano mutaka y'omu ku bataka balina n'ebyapala abalina n'obukakka waliwo abantu Mukono wano batalina mu bya bukakka n'akwate bazaalibwa muno naye kati omusajja balinamu ebyobukakka n'ebyapala ebiri awo ensabira engeri eno egende mu maaso sigamba ontajja kubeera wano ate ono muganda ono mukimulimu balinamu abantu bayiganya Abaganda tebaagala bantu naye Baganda basembeza nno ekibeeyo kikulu banaye tebukyerabiranga ekiseera basembeza era nga Abaganda bano bayiganya siraba nnyo bifo bingi bantu balina ddembe nga mu kitundu kino. Lwakasisi was a very powerful man, very powerful. The minister, very powerful, had money, was a young man. When you have got those three things, you are young, you have money, you have power and authority. Katugendeko mu katundu kaffe ak'obwongo bwesera. Olwaleero nno betukuleetedde baliko looleze bazimba nga bw'ozirabako osigala onyeenya mutwe. James Mayanja n'obwongo bwesera. Kanyumero kaffe akabwongo bwesera leero tuleesa abakola loole zoba tetunalabako nga zeetikka obuzito nga wandirowoozezza nti singa n'ekizimbe kibeera awamu zisobola okukisengula okukitwala ewalala. Ekika kya loole kizibu okukakasa oba mu Uganda gyekiri kuba enguudo mwe zitambulira wano tezinnakolebwa. Loole zino abalina obwongo baazikola nga bwe kibeera kyuma ekyekkolero mu kifo ky'okusomba akantu kamu kamu bagenda bakisibye ng'osobola okukisiba kyonna nekiteekebwa ku loole n'okitwala gy'oyagala nga bw'olaba. Olw'okuwala obubenje wabaawo n'emmotoka ezikulembera oba ezirabula nti waliwo loole ejja emazeewo ekkubo so nga ne loole ewandiikiddwako ebigambo ebiraga obunene ebisomwa nti big size.
Zino loole okuzireeta mu ggwanga kitegeeza nti waliwo abalina loole entono abayinza okufiirwa emirimu olw'engeri zino gye zeetikka obuzito. Mu ngeri emu kino kitegeeza nti gavumenti eba erina okuzimbayo enguudo endala anti kizibu okusanga loole yeetisse bweti neeyisiŋŋanya n'endala nga kkubo ttono nnyo. Abalina obwongo bwesera mmotoka zino baazikolera abalina kulipiya anti emipiira egibeera ku lukulana 3 oba 4 zibeera ku loole emu yokka nga bw'olaba. Amaanyi ga yingini nago togasuubira kubeera ga yingini za bulijjo kuba abalina obwongo na kino baakikola mu ngeri ya njawulo saako amafuta g'enywa. Zino ekyewuunyisa engeri gy'esitulamu ebizito bino zisobola okutindigga eŋŋendo empanvu nga zitwala ebyuma ebinene nga bwe biti ng'okubijja ku loole zino era bakakensa nakyo baakisalira amagezi okukendeeza ku mirimu egyandikoleddwa abantu abangi. Bagezi nnyo baakiraba nga okusomberera ebyuma emirundi egiwera kirwisa emirimu kwe kuyiya loole zino ezeetekka omulundi ogumu. Bw'oba oyagala okuleetawo ekipya mu nsaabaza y'ebintu mu ggwanga ng'oleeta loole bwe ziti sooka osabe enguudo ez'enjawulo. Obwongo bwesera. Ate mu byentambula olwaleero tukuleetedde enkola empya egenda okutandika okukozesebwa abagoba b'ebidduka eby'enjawulo. Eno nno ng'etuumiddwa Electronic Express Penalty System ng'egenda kuba ekozesa ekyuma kikalimagezi oba kikompyuta era nga yakuyambako abasirikale ba traffic okulondoola abamenyi b'amateeka ku nguudo. Christine Nakimuli Kabituwe. Olw'enkola enkadde ebadde ekozesebwa aba traffic ey'okuwandiikira abavuzi b'ebidduka ebipapula okuyamba okukendeeza obumenyi bw'amateeka ku nguudo, abaddukanya omulimu guno bakizudde nti enkola eno ebadde etwala obudde bungi ate nga luusi besanga nga bakoleddemu ensobi nnyingi, ekintu ekibawaliriza okwegatta ku nkola empya eyitibwa ESP ng'eno yakukozesa kompyuta okutambuza emirimu egy'enjawulo. Mu kuwayamu n'omwogezi wa poliisi y'ebidduka Charles Sebambulidde ayongera okutunnyonnyola ku nsonga eno y'okkozesa enkola enkadde. Waliwo emisango egya traffic abantu palamenti yakiisa nti basaanidde baweebwe ebipapula. Ekyo kyajja okukendeeza omugotte mu kkooti, okukendeeza ku budde obuyitibwamu okutwala abantu mu kkooti n'okwanguyiza abantu abavuzi b'ebidduka naddala abo ababa bazizza emisango emitonotono. Okusinziira ku Sebambulidde, enkola empya eyaleeteddwa yakuyambako okumalawo ebizibu bye babadde basiŋŋana nga bakola emirimu gyabwe. Oli okumuwa ekipapula bw'oba okimuwa bw'oti kigenda butereevu ku poto ya URA. Tekyetaaga nti ate omaze okimuwa ate okitwale ku kompyuta wali ku poliisi ate ogenda ogambe URA ate oli bw'asasula poliisi eryoke bagitegeeze kiveemu. No. ESP yakuyamba abo bokka abavuzi b'ebidduka abalina pamiti. Omuntu oteekwa okuba aidha ng'olina pamiti yoawo oba olina duplicate oba ng'olina ennamba yaayo, kubanga kati okuwa ekipapula oteekeddwa okuba ng'olina pamiti namba ng'ogimanyi. Mustafa Mayambala ng'ono yakulira abavuzi ba takisi mu kibiina ekya Utrada agamba nti ESP eno eyaleeteddwa egenda kugottanya emirimu gyabwe nga bwannyonnyola. Regulations ziri enkadde ezibaddewo nga bazitukubira mu kipapula ekiri manual, kati bakyusizza ne badda ku electronic system. Kati electronic system obuzibu bwe twagisanzeemu ffe ng'abavuzi ba takisi kwe kubeera nti ebipapula byonna ebyakubibwa mu myaka egyedda okuva EPS ekipapula lwe kyatandika okukubibwa byonna byasituddwa ne biteekebwa ku driving permit zaffe. Onakubidde ebikikwatako omulanga okuvaayo okutunula mu nsonga zaabwe. Era nga tusaba gavumenti nti gavumenti tugirabye emirundi mingi ng'ekola waivers okusinziira ku buzito obuva buliwo, ate ne mu nkola y'ebyenfuna waliwo ne bwe ziba banka kye bayita bad debt
lindirira ekitundu kyaffe ekyokubiri ekikwata ku nkola empya mu kanyomero kaffe ak'ebyentambula wano ku Delta TV tukole nange Christine Nakimuli. James Mayanja akulira ekibiina ekifuga chess mu ggwanga Emmanuel Mwaka ategeezezza nga bwe waliwo enjawulo nnene mu mpaka zino mu kiraabu ezeetabyemu omuli n'ezivudde ebunaayira w'eggwanga. Mu ngeri y'emu kampuni ya Premier Bet nayo empaka zino ezitaddemu kavu wa siringi za Uganda eziwerera ddala 50. Mwaka okwogera bino empaka zibadde zigibwako akawuuwo wali ku Zinadu Hotel mu Kampala ng'abazannyi bagenda kuttunka mu nkontana eziwerera ddala 14. Kirabu ya Kireka eya chess empaka zino bazeetabyemu nga balwanirira ekikopo kye bawangula omwaka oguyise. Liigi eno nene eri mu ttiimu 40 era egenda kubeera federated ng'esengekebwa ku rating ey'ensi yonna. Liigi y'omwaka guno erimu ttiimu evudde Somalia nga bazze beetabe mu mpaka za wano mu Uganda baye nga basitula omutindo mu region. Kuba ffenna tuli mu zone 4.2 era waliwo ttiimu evudde Kisumu e Kenya nga bonna bagamba atazanyidde Uganda aba tayolesezza maanyi mu region yaffe. Kakati tusuubira nti wagenda kubeerawo okuvuganya kw'amaanyi nnyo mu mpaka z'omwaka guno era okugiyita National League oyinza okuba ogi underratings. Eno kati ye liigi esinga mu Africa obunene era yesingamu ensi nnyingi. Tulimu abazanyi abava Somalia, Kenya, Afghanistan, abava Serbia era nga tuli basanyufu bya nsusso. Twali tusuubira ttiimu okuva e Sudan mu Jongeri Chess Association mu Jongeri State naye tesobodde olugendo oluwanvu era nayo ttiimu yali eva Arua yali ebonaabona ku miitinga distance eyo. Twali tusuubira ttiimu okuva e Rwanda naye borders nsigale so tujja basuubira omwaka ogujja egenda kulwaninga okuva leero nga 14 July 2019. Ate babazanya omuzannyo gwa badminton bakubiddwa enkata ey'ekifo ekizanyirwamu ekirala ekiguddwawo ekkololo nga kino kitandise n'empaka za Mihigo Badminton Challenge. Genderera kyange kulaba nga omuzannyo gwa badminton gufukanga omupiira weggule mu Uganda leero. Njagala abantu bongeremu amaanyi bongeremu ne ssente tusobole okulaba nga tutuuka ku mutindo gw'ensi yonna. JMD Badminton Club kyekifo ekijja oba ekisawo kya badminton kigenda okubangula abazannyi b'omuzannyo guno omutindo gwa ggulu. Kino kyaguddwawo omuzannyi Daniel Mihigo Okolo n'ekigendo ekyokutumbula omuzannyo guno naddala mu bazannyi abakulu oba balina omumanyirivu. Omuntu yandyebuuzizza ekirowoozo yakifuna atya. Nali awo nga ndaba abazannyi abakulu bagenda ne batuuka ekiseera nga batraininga naye nga tebalinayo competition, tebalinayo mpaka. Naye nga tournament eziriwo nnaku zino z'abaana abato bokka, z'abaana b'amasomero. Kwegamba n'endowooza kati kyenyinza okubayiyiza okulaba nga naffe abakulu tusigala nga tutraininga ne tukompitinga mu mpaka eza badminton. Ono ekifo yakitandise n'empaka ezirimu okuwa abawanguza ebirabo ebyensimbi era alina ekirooto ekyokituusa ku mutindo ogusinga kuwano. Leero nayise bannayuganda bokka naye mu future njagala kulaba nga n'Abannakenya, Abatanzania, Abanyarwanda bonna basobola okujja mu East Africa ne tukompitinga mu competition ennene nnyo nga tuimprovinga akazannyo kaffe mu Africa era ne mu region yaffe East Africa. Abasajja n'abakazi abasoose okuganyulwa mu kifo kino beetekera mpaka za All Africa Games zinaabawo omwezi ogujja. Omu ku bazannyi Brian Kasirye gwe tusanze mu kifo kino atenderezza Mihigo olw'omukisa gw'abawadde era alaba bagenda ganyulwa nnyo. Kijaba nga kituwa amaanyi okubanga tutraininga nnyo nga buli mwezi tubawo ne badminton challenge. Kisingako kubanga tumala emyezi ng'esatu ngenda nga tawe tournament Songa yaliko namba emu wa Uganda mu bakazi muzannyo gwa badminton nga mu kiseera kino mutendesi Anit Nakamya kino kimwewunyisizza. Tuchallenges fenga abazanya abantu at least sikyali muzannyo naye abantu abazanya ku muzannyo abagulimu
betugamba nti kale tukukuliddemu atuwadde challenge eyokuba nti naffe tukola ekintu ekifaananyirizaako ekiti okusobola okukulaakulanya omuzannyo okulaba nti muzannyo akizudde nga kigenda kubakolera kyamaanyi okweteekera empaka z'All Africa Games ez'omwaka guno between now paka bwe tunagenda mu All Africa era kati nze nga coach agenda okuhandolinga team ndowooza nti ngenda kuborrowinga leave tutandika okubeera nga tuzanya these games at this level ng'omuntu alina kyalwanirira okuba nti by the time we go there abaana bajja kubeera nga at least bali ready so nga bo abazanyi abasoose mu nsiike balaze omutindo n'obujjumbize. James Manja, Leta TV, Amasukulu. Ateye Unisani Bakunda avuga Neumalu Kakaire y'omu ku bavuzi ba motoka z'empaka eyakamala okwewandisa mu mpaka za V-Power Pearl of Africa Lare ngono yegase ku bavuzi omuli tiimu Gawaya Lubega Ibrahimu ne Abudu Sempebwa ayagala kumalirako mu bifo 10 ebisooka. Mitsubishi Evolution 7 ayagala emutuuse ku ngule y'eggwanga ey'omwaka ogujja. Webale kuba mutusonyiwe olwako akayiseemu mwebale kutambula naffe okuva gye twatandikidde amasukulu mugano ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero wabula munzikirize neebazeemu ak'ensusso bannaffe Lukyamzi Isaac bavuunulira abategeera olulimi olw'obubonero mwebale kwagala masukulumu mwebale gabeerako badde kalungi Betty ne munnange Lukyamzi Isaac tubaagaliza ekiro ekirungi tugenda balekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo kalungi musule bulungi Ssaabasajja Kabaka Wangala.